bannange kuŋŋaanya byogenda okwajulira Allah. Bwakutwalira wano ebbanga lyakuwangaza ku duniya ddala okuŋŋaanyizaawo ebijja mu myaka gy'olina. Mbalamira neeramira mpuliriza duniya tugiteekeko ebirowoozo kuba mutuwangalira. Muntu asaana akeera agenda akole kuba ateeka okukola okulya kusaana, naye teweerabiranga nti essaawa yonna Allah akutwala. Gye waziika maamawo toddangayo, gye waziika kojjaawo kitaawo tetuddangayo, ne gye tuli kuziika naffe tetujja kudda. Tewali kyayimirira okuva nnyokolo yafa. Amini yafa, yalimuko omukulembeze w'eggwanga lino, tewali kitatambula. Obote Allah n'amutwala tewali kitatambula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam omusomesa w'eddiini eno Allah yamutwala tewali kitatambula. Naawe Allah ne bw'ali baakujjuludde era byonna bigenda kusigala nga bitambula. Kozesa akaseera k'obulamu ampuliriza okuteekateeka biki byogenda okwanjulira Allah tabaraka wa taala. Tumwebaze Allah atuwaddeyo akadde. Saba Allah w'ekitiibwa atuwa amagezi agakakozesa ku mulamwa ogukamutuweeseza Allah. Kyakubiri mu byatukoledde Allah. Bannanga abantu bangi bali mu malwaliro, abantu balwadde. Tebiriiko mukulembeze n'atali, tebiriiko mugagga na mwavu, tebiriiko bato na bakulu, tebiriiko bayivu na batali. Buli kika kya muntu gye kiri mu ddwaliro. Bali mu bulumi obutagambika. Bannanga obulamu obutalina wakuluma bwa muwendo. Tebulinayo ssente zibugula, tebulina nteekateeka yonna. Programu Allah yagiina ku baana ab'abalamu n'abanaalwala. Zaayo olutambi gye wakulira, nzize gye nakulira. Tetwakulira mu butimba bwa nsiri, tetwakulira ku mazzi mafumbe. Mwana ng'atenga emisujja tetugirwala. Olwaleero tova mu katimba ka nsiri, ne wallahi buli musujja olujja okujjako omusaayi aba malaria. Programu y'abanaalwala Allah yagiina. Gye bali baazirana mu bulumi tolina wakuluma. Okulowooza ku byokulya tolina wakuluma, teri mulwadde ddala, alina kika kya mmere kyayagala nga ddala mulwadde. Osaana okumwebazanga Allah jalla jalaaluhu. Byonna ebikola obulamu tebiriimu magezi go. Buli kantu konna ke tulina mu bulamu Allah yakateeseteese. Suratu Nahl aya 5:2 Allah gati wama bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Teriyo kalungi muntu kayina mu bulamu okujjako nga Allah yakamuwadde. Si magezi ge, si famire mwava, si buyivu, si ofisi mwakola Allah. Suratu Nahl aya 18 Allah gati wa in taruddu ni'mata Allahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Ne bookera ku makya kubala Allah byakolera buli muntu afune yakadde atulewo omwambala ekimu ku kimu tayinza bimalayo. Inna Allaha la ghafurur rahim. Allah musonyiyi nnyo wa kisa, asigadde akyabikola yadde abantu babikolera tebabitaddeeko birowoozo. Ennaku etuluma mpuliriza eri ku butasiima bwaffe. Ennaku ekuluma eri ku butasiima bwo. Allah ow'ekitiibwa byakukolera jalla jalaaluhu, oba kubiteekako birowoozo oba kubiwa budde, wallahi bikumala okugumiikiririzaako ku Allah byatannaba. Okumala otabiteekako birowoozo gwe olina byowankira mu bulamu ne weerabira nti olina ebyobugagga Allah byakwetoolozza. Okaba bwavu nga toli mulwadde, okaba bwavu ng'oli mulamu, abagagga bali mu ttaka, bali bavubuka abantu abanyirivu bayivanise mwanga. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tolina gy'ogenda kuddamu kumusanga, teri kiduula kyonna gy'agenda kuddamu kuba. Bali mu ttaka, gw'okaba bwavu. Olowooza waba kubaawo omukisa gutunda bulamu bwo, Sebaana yandibulemeddwa. Tayinza kuwa byonna ebyobugagga bwe asigaze obulamu gw'obitwale. Kabanga Allah tumwebaze jalla jalaaluhu. Anamwebaze entandikwa kutunuulira nnyo Allah byamukolera. Osiime. Bannange mbantu omuntu atasiima mubi teryamwagala, ne maaso ga Allah tayagala atasiima. Lwaki tosiima? Wallahi bw'onoolemu okusiima Allah teri gw'ogenda kusiima mu duniya wano. Teri yakukolera Allah byagenda kukukolera. Bwe bikulema okuteekako ebirowoozo na bonna bewebaza obalimba. Tubalimba. Tumwebaze Allah w'ekitiibwa jalla jalaaluhu. Entandikwa y'okumwebaza kutunuulira byakukolera Allah.
okkirize nti ndi mwavu naye ndi mulamu alhamdulillah sina wannuma okkirize nti sina sente naye ebiyungo byonna mbirina gwe bamuzibe tobalaba zibirira olwaleero fulume masjid oddeeka komewo kwasiri otunuulire osika ekifaananyi ky'obulamu muzibe mwali gwe amagulu gombi ogayina eggulo we nasalidde asiri omusiraamu omu gwe nadde nninaanye okugulu kuno evivi allah yali kalambaza tekwefunya naye twasadde naye ngaebizibu bimwawangaalira ya rabbi laka alhamdu okugulu vivi teryefunya kulamba bwekuti bwakutamagira bugizaaki bwe tugenda wali ku sujudu kulyagolola kugolola ekyenyi wansi tekigendawo n'ateekawo butesi mikono vivirimu gwe emikono gyombi ogirina allahu akbar abantu balwadde ba mitima bibumba nsigo biwanga tolina wakuluma na buli kiyungo kyo kikola bulungi abantu teboogera goloza muzeeyi atudde katebe gyemirembe gye allahu akbar ampuliriza oyina ebyebbeeyi bingi byosaana okuteekako ebirowoozo okkirize nti alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah